Bobanga oli kubbala ekisookera ddala sinze nzeka akuzaamu amaanyi baserebu bo banyo basitabo banyo nnyo bali kubbala obamenya abakenzo obamenya abaani nsobola okumenya bangi nnyo abali kubbala so togwamu maanyi bonna ba Bobby bonna bali kubbala abaana ba ghetto so Katonda asitula abantu si ku lwabwe naye okuzaamu eki amaanyi nti lengera Bobby waali lengera Kenzo waali lengera Gundi waali lengera Bugembe waali notagwamu maanyi. Ekyokulala nkubiriza abantu bonna obuteerabira baana abali ku bbala. Omwana agenda atya ku bbala waka most times waka bayinza omukuba emiggo egitakoze eki kubanga ebintu tebyatukudde olina amukuba emiggo 20 omwana nafuuka ng'ente maama n'avaawo ne baleeta omukyalo omulala n'amulaba ng'omuddu byebitwala abaana ku bbala otaata n'afuna omukyalo omupya n'alyoka abafulira ddala bano bakasasiro bana abasajja babaloga omusajja bamugamba emukuba emiggo 10 omusajja tabuuza gwe jangu tukube maama agambye kwegamba kitandikire eno waka njala kusima Victoria University olwaleero kyekoze Victoria University omwami Professor Lawrence mwebaza nnyo ye yasookera ddala okugamba nti Wilson tugenda kuwagira. So he became my #1 sponsor. Kyola ku birthday yange ku macheera nga sinagenda ku Serena tukeera ku church tukeerawo ne service ku macheera sawa 2 paka 4 naye ng'ebirimu bamulekwa bannamwandu abaana b'okubbala ne tusaba ffenna omukisa kubanga ebirala biggwawo omukisa teguggwawo era ba members ba worship house bali mu kumpaayo emmere n'omuntu yenna ndabye ng'osobola okumpaayo oleeta ensawo ya lumonde kasooli amatooke mala n'engabira bamulekwa ne bannamwandu ku makya service gwa ssaawa 4 then olweggulo tugende ku Serena. So ne ku mbaga yange nasaba nateesa nti nja kusala keeki n'omwana avudde ku bbala ddugala okitegeera ng'oli abuuza ate oyo akola kyawo oba okitegeera okujjukiza abantu nti wakyaliyo Musa ali mu kibaya eyeetaaga okuyamba.